Lubura Lorian kwaniza mchiro chaffe ky'emizannyo hagataliko nfufu wano ku Bukedde TV1. Bwetogerera empaka za FIFA World Cup zikaddeko ennaku 25 kuba ziggyibwa kakawo mu ggwanga eryakata era nga no ku Bukedde TV tukola enteekateeka ez'enjawulo okulanga tukutuusako ebintu eby'enjawulo by'osaanidde okuba ng'omanya ku mpaka za FIFA World Cup mu bunnyomero bwaffe obw'enjawulo bwe tugenda maaso n'okubanga tuteekateeka okubanga tukutuusaako. Neesa eno ennyini njagala tugende butereevu mu Yunivasite Football League olunaku olw'enkya lwe tugenda okubanga tufuna ttiimu egenda okusooka okwesoga Fayinolo y'empaka z'omwaka guno ng'aba Uganda Matters University bagenda kuba bakyaziza Uganda Christian University mukono ng'era be balina ekikopo kino mu luzannya olw'okuddinga n'omupiira gugenda kubeera nkozi. Ensiike y'enkya wakati wa UCU ng'ekyalidde Uganda Matters kino kitegeeza nti UCU okusoga Fayinolo yaayo ey'okubiri omudirenganwa butereevu mu mpaka zino yeetaaga kulembagana kwokka ng'ate Uganda Matters yeetaaga buwanguzi bw'oggoolo biri ku bwereere. UCU tegenda kubeera na mutebi waayo Isaac for Youth olwa kkaadi emmyufu gye yafunye omukono nga ne Uganda Matters terina Kennedy Kasozi naye lwa kkaadi mmyufu. Wabula abatendesi ba ttiimu zombi boogeza buvumu okutuusa ttiimu zaabwe ku buwanguzi enkya. Tetwazanya mupiira gwaffe gusinga. Neri timu teyali mbi bafuna chances ne batazikozesa. Tulina winning touch ewaka tuli conquisted tunaba kulozinga omupiira ewaka tukunganyiza obonero 12. Omupiira guno gwa saa 9 ez'olweggulo nga gwakwera live ku TV za Vision Group kuli Urban TV, Bukedde TV2 wanuwo ne TV East nga Bukedde TV yakutuusaako ebifa mu kisaawe live okuva ku ssaawa 8. Byonna ebisingako bikwata ku mpaka za University Football League ojja kuba bifuna olunaku olw'enkya ku mikutu gyaffe egy'enjawulo okuli Bukedde TV1, Urban TV, Bukedde TV2, Wanuwo TV wamu ne TV East. Ate nga tuvuddeyo ne tugenda nga tukyali muzannyo gw'omupiira yo ttiimu y'eggwanga eyabali wansi w'emyaka 20 eya Uganda Eagles bwe twogerera abataka mu Sudan gye bagenza okuba bavuganya mu mpaka za Sekafa. Ninga batuuse bulungi era ng'okusinziira ku mutendesi ne ttiimu yonna omuli n'abazannyi basuubira nti basobola okussaawo omutindo omulungi okulanga bagenda mu maaso n'okubanga batuuka ku buwanguzi era bagamba buwanguzi bwokka bwe batutte. Njagala tulabe ebisingawo.